Nkimanyi ebigambo bingenda okwogera si byo bibadde olinda okuwuliriza era teweetegese kubiwulira, naye ate nga biyinza okuba eby'ensonga gyendi gy'oli oba eri n'abalala omuli ne bazzukulu b'abazzukulu bo bali bisangawo. Mu bulamu bw'ensi eno Katonda bwe yali atutonda yatonda abantu ba biti bibiri. Mu bulamu obwa bulijjo yatonda abakozi n'atonda n'aboogezi. Abakozi yabatonda bakole ebyo ebinaayugumya amatu g'aboogezi, biwe aboogezi emboozi babyogereko nga babyogerako ebyo bamanyi ne bibatamanyi. N'atonda aboogezi ng'omulimu gwabwe gwa kulinda abakozi bye bakoze basobole okubifunako emboozi babyogereko. Teyasalawo nti onaagwawa oba onaagwawa. Teyagamba nti lugonvu n'abeera mu boogezi oba n'abeera mu bakozi, wabula yakitulekera nga ddembe erira buvunaanyizibwa bwe okusalawo ogenda gwa mu boogezi oba ogenda gwa mu bakozi. Ogenda kubeera mu bakozi abagenda okukola nga tebafuddeyo eki ekinaayogerwa bo basigale nga bakola okuwa aboogezi emboozi, oba ogenda kubeera mu boogezi abagenda okulinda buli ekikoleddwa abo abakozi bakyogereko. Y'ensonga lwaki abakozi basigala bakola enkya n'eggulo, ebizimbe bisituka ewatali kufaayo kiki banaayogera. Aboogezi omulimu gwabwe gwa kunoonya ekyo kyani, sente yazijjawa, yazifuna atya, ani yazimuwa, akolera ani, teyabba, ddala bibye. Ago ge maanyi g'aboogezi. Temubaamu kigambo nti nze naakola ntya okubifuna. Amaanyi gaabwe gali mu kimu, kuŋŋaanya mboozi bagiwa abalala, era bamaliriza okwogera ku ggwe nga bakuta, nga balinda omulala asituse nga bamwogerako bye bamanyi ne bye batamanyi, era ne bakunoonyerezaako emboozi n'ebabula. Okuŋŋaanya obulungi tebalemererwa bawanguzi, nga naffe abakozi bwe tutalemererwa bwe tuli abawanguzi, nabo mu doketi yaabwe ey'obwogezi tebalemererwa, waakiri bafujingawo emboozi yonna gye balowooza ekwatagana obutereevu n'enteekateekayo. Ogenda gaana okukola kubanga otya okwogerwako. Wanja ogenda gaana okukola ebyamagero n'ebyalema bala kubanga otya okwogerwako. Tosobola kubanga tuli mukozi ate nga toli mwogezi, ku bibiri olina kubanga ogwa wamu. Bw'oba togwa mu tuluba ly'abakozi, sala eddiira ogende mu tuluba ly'aboogezi, olinda abo abakoze bye bakoze obyogereko, naye teweerabira. Abaana bo, batabani bo ne bawala bo ne bazzukulu bo bali kubuuza, taata baddwaliro baali bazimba ebizimbe ebyo, gwe ng'okola ki? Ng'omuga nti ffe twaboogerangako nga tugamba si byabwe, naye nga kutuusa ku ebyo bagamba nti si bya ddwaliro. Ddwaliro ennyumba akyagirimu, ddwaliro amasomero akyagalimu, amalwaliro ge wagamba nti si ga ddwaliro akyagalimu. Bye wamugamba nti yabibba tebamuzibangako, naye ate gwe baakusiba ogwa kalebule, kati ogenda gwawa. Si byoyagala okuwulira, naye ge mazima. Oli mwogezi oba mukozi? Oli waddembe okusalawo gy'onaagwa. Abaana obalage by'onaaba okoze mu kaseerako. Kambagaliza ebiseera ebirungi, obuwanguzi n'enkulaakulana. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu akwagaliza ebirungi, akwagaliza okukyusa. Leero oyo ereme kufaanana gguloyo, ate enkyayo ereme kufaanana leero oyo. Beera bulungi. Yefe Hillview Primary, Checho Primary, twajja kusoma sikulya mmere, sikulya mmere, akalo matanga ketwafuna, keko ketwafuna, mu Masaka City mwetusangibwa, awo mwetusangibwa, abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma, abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukoowa, tujja kusoma Bakalasiti, Bakalasiti. Let us celebrate, 'cause we are on top. We are the ambassadors. We shall never stop.